Zikunukiriza okuwera ssabbiiti bbiri nga Uganda etawaanyizibwa ekizibu ky'ebbula ly'amafuta nga kino kyava ku bukwakkulizo obw'amaanyi obwateekebwa ku baddereeva b'ebimotoka ebiyingiza amafuta kuno. Bano balina okusooka okukeberwa ssenyiga korona ku nsimbi zaabwe bo kye bawakanya ne basalawo okusimba emmotoka zaabwe ku nsalo okutuusa ng'obukwakkulizo bukendedde. Embeera eno yaviirako amafuta okubula ku masundiro n'abaali bagalina nga ga buseere, ekyawaliriza ababaka abatuula akakiiko akavunaanyizibwa ku by'obusuubuzi, obulambuzi n'amakolero okusisinkana bekikwatako mu kibuga Hoima ewali ennyo obuzibu buno. Akakiiko kano kakulemberwa omubaka wa Mbarara City South Mwine Mpaka nga boogeddemu ne kampuni ezisuubuza amafuta ne babaako bye bazuula. Kyokka abakulira kampuni ezitunda amafuta beeganye ekyokulamula ebbeeyi ey'amafuta liita n'etuuka okugula siringi $1,200 nga bwe twakulaga mu mawulire gaffe ng'ennaku z'omwezi 14 January. Big giant stations like Shell and Total, the one you are mentioning, for them they had no problem at all, because up to now fuel is coming in from Total and Shell all the time. For us, we could spend a week minus fuel. So someone who doesn't have fuel and he goes and buy on a black market, what do you expect? Expect a price increase? Even in Kampala, we are purchasing fuel at pump price, not a wholesale price. For us, Total and Shell, we are being controlled by headquarters. We cannot go beyond the price which they have told us. But you find other petrol stations, for them they are free. They buy fuel from anywhere they want. How much? I can't tell. Akakiiko era kategezeeza nti waliwo abamu ku bamaneja b'amasundiro agamu abeekobaana ne bannannyini masundiro g'obwannannyini ne bakweka amafuta basobole okulinnyisa ebbeeyi. He had 60,000 liters of what? Of diesel in his dip. He had it. He had not more than 30 liters of fuel. 30,000. Magita Hoima gabaire gahikire $1,200 nogenda haiguru. Bagenzi baitu abebiina bya magita bona bihakaine mu komiti nibagamba ngo boti bakatundaho ga magita kuyinguze 15,000. Nabo ekyo kintinise muno kandi kyanyole kyangu. Ekizibu ekibaire hano habaire mbakama bakyo abakiteekamu omuru nibakolesa akaire kanu kusereka amagita nikubabonesa abantu baita ababulikiro. Tuboina bakamba petrol station norani bali mu dinayo self dinayo niboleka ante emihende ikaire nomo bati bakosa bamu baikirize mbere bayiro abukuba ebitrucks y'amafuta bebitakoleta amafuta mu wiki ababayini baletera mu wiki mu biro 2 kilo kimu harabahe wiki nkemba tekabere kufuna amafuta gosoke atembya. Oluvannyuma abaka batuuseko ku ssundiro lya Total ne Shell wabula tebasanzeeyo mafuta ate nga yo ku Starbucks babadde bafunyeyo liita eziwera. Reserves zajinje ekyokubanza kya byonna tuzine mashita gavumenti ekagulaga mashita kumala emyaka 10. Ekyakabiri tugire busia URA twolekere ebipapula byayo nibyoreka ngu hate motoka z'amashita zikutaha mbulizo nizinga ne motoka eziratayiremu omwihangere abahakazibu nkaka abantu bakareka taking advantage kugira ngo amashita gatemba nabo bakongeraho cyangwa munonga akatemba ushiringigana bo bakongera mutwaro gumwe. Okwekanama kw'ebbeeyi y'amafuta mu ggwanga kutaataaganyiza nnyo emirimu gy'Abannayuganda naddala abasuubuzi kubanga bingi ebitambulira ku mafuta ekyaviirako n'ebintu ebirala okulinnya ebbeeyi. Ennaku ntono eziyise gavumenti yagumya Bannayuganda nti ebbeeyi egenda kukkaakadde konna oluvannyuma lw'okuggyawo obukwakkulizo ku baddereeva b'ebimotoka ebiyingiza amafuta mu ggwanga. Awo wennyini wengenda okuwummulira